abatumba abo babadde nga bafuna ssente nga bazirya. Donald Trump abagambi katandika butandisi wabula ebintu bino bye bali mukola Donald Trump byakola agenda kumala abite ata olutalo luno lwaliko nakugambye balwanyisa BRICS baagala kulwanagana na zino nsi zino ezagenze mu BRICS ezagala okuba dola bafaafagane nazo kibali mukola kati Uganda yo bakugambye bakubajjabuzi Kenya bamutaminatinze sente za USAID Kenya naye nga ate mujjukire Kenya ye nani US NATO ally bibataddewo wali lwaki Kenya bamukoze bati nga Uganda ye patana wa BRICS mugenda kulaba tabu nabagambe bino ebintu birimu okubwa sengona na exceeding nakugambye Museveni bamutayiriza kati mu kintu eki bakita human rights ezo zali mu violating esawa eno nenda kugamba gwetegereze nyo democratic avenues zino zetugoberera once they are blocked ekiddako you have to activate human rights. How do you activate human rights? Kusituka wosituka ebisigadde bireke UN chata weri nakugambagambe tugenda tandika bupya domestic policies zino tugenda ziddamu bupya okitegera nazo mugenda kuzitegeera Museveni alina ebintu bya ddukaawo kyovula bakulemesa okusituka nebino byonna mugenda kubitegeera lwaki teri muntu abasomesa policies zino teri wano mujja kubitegeera wano mugenda kubitegeera kati Donald Trump amugambe katandika butandise sente bazistopinze zonna okitegera bazistopinze kakati twagala kulaba what next for Museveni's government kikyagenda okutuzaako ayina kyekirala kakati katubalinde okitegera bano bafala bano batubye nga batunyigiza nga bakosa sente z'abana abasajja ne bagula ebyokulwanyisa na buli kimu nga bakwata ebyobugagga byaffe nga babiwaayo zino sente zino in return America badde efuna byabugagga mu ttaka naye ono fala nga ajjanga akugamba bano ffe tetukkiriziganya n'abakolonialisti ffe tojja tuteeka ku colonialism lwaki kati temwogera okitegera nabagamba ono kyali addawo n'abeekyangirako ne mulowooza nti watabbu nnyo Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje talina kyali oyo nebanga yonna badde nga batusiriwaza nze ensonga lwaki nabagamba nze nina obusungu ku Museveni naye nina obusungu bungi nnyo ku opposition y'abalukwago abo bebeisi gyabo nze tombuuli akasasiro oyo okitegera abasajja bano batuzannyidde ku mitwe eno musajja wafuna omusimbi gujja omuyitirivu eno abesijje bajja batusirwalizaako mujje mututule ku luguudo mujje eno woko tuwaaka simanyi woko tu toilet ani gwe mubigambo ebyo kakati ate olunaku olwaliro bebagala mutukole unification nabo tugenda kufaafagana ne kana akasajja kimafia eri najja nakugamba ono tavaako nakalulu democracy and human rights esawa eno tebali mukuyitamu okusalako Museveni sente Museveni yazitandikawo Bannayuganda bano abasajja bati badde batuzannyira ku bwongo eno bagiyita American Foreign Policy at play naye nakugambye ne UK ejja okitegera UK ejja ate UK endalamu yo nakugamba UK yeyogera ebigambo bibiri kikola oba kigaane kubanga eno erina ekintu kyebayita Commonwealth Charter eyo mugimanyi ebyo sigenda biddamu nabagambye tudda ku domestic policy naye tugenda musoma era nga bamutuyita mu charters tugenda kuyita mu charters okitegera ekintu ekyo ono Museveni bino byatutiisatiisa byaddawo n'abatiisatiisa najja n'akuwa abaana ekyo kyalina okukola lwaki alina okulemesa okusituka wayi option kati gyasigaza mu nsi eno tekyali option ndala kulemesa kusituka naye akimanyi nti woositukira akakabeera kaweddemu tasobola kusitula mundu ezo kukuba tasobola ezo nga kati alizotinze ku gangs ezo. These foreign policies are stronger than Museveni's constitution. Nze nabagamba akwa constitution yako nze sikakkiririzamu ate sirikakkiririzamu waka kisiru yakateekawo kuje kubanga endagaano y'olukumi mu olwenda egamba bafugire mu ndagaano zo naye ng'obafuga ku lwaffe kati wetumulabisizza endagaano ziri ne tuzirabisa ne bamugambako nti waaye tuddeyo ku ndagaano eri abantu babuuse kwata obuyinza obuweeyo yadduka mu Russia na China of which Russia ne China tesobola kumutaasa tezisobola tebasobola kumutaasa kubanga nabo bali basubscribinga ku UN Charter and under UN Charter egamba human rights and what and democracy teri nsi esobola kusuppressinga bannansi nga bagambye nti nedda ensonga lwaki mu revolution teri nakyemalira era olanyisiza bannansi n'amalako noti Museveni ate teri muntu yali adduse mu American foreign policy n'awangalako taliyo tanabeerayo okitegera teri yali esimbe mweno foreign policy ya mu America n'awangala ekyo tebakikulimba sinnawulirako mu history nti waliyo Commonwealth state eyavuddeyo n'egenda mu Russia sinnagiwulirako Museveni yagenda okusooka mukitegera ekintu ekyo so essaawa yonna nebbanga yonna kano ka Museveni kabadde nga kakugira nga kayambibwako opposition olw'okuba nga kakuyetinga opposition ey'ekisiru nga bakulinnyako eno akasajja kagagga wabula bakulaga nti bakalwanyisa ezo nazo zigenze Uganda bagigiddeko ddala sente nabagamba gino ebbanga libaateekawo weriggwayo bagenda ku kino ekintu tekigenda kustopinga wabula ffe wetumala okugjako bano bafala tugenda kuyingira endagaano entuufu n'Amerika ebintu bino bigenda kuddamu Uganda egenda kuddamu efune sente zaayo nga we zirina okujja twekulaakulanye mu nsi yaffe ku resources zaffe ze tulina essaawa eno zibadde zitugasaaki obubbi obwo
yesawa tumaliriza abatuusi bano munna Uganda wetegeke ekintu kyenkugambe kiri ekintu kimu is to activate human rights. How are you going to activate human rights? Kusituka tujjeko kafala kaneno nga kiwedde tekyali kira teri kulanga kulala tuyina kusituka tujjeko kafala kana ate nabagamye ne main branch bagiri bize Rwanda naye rugenda kwa kana kasajja kano kabadde katufugira Rwanda kabba sente zaffe n'ebyobugagga byaffe ne kabitwanika kulaakulanya Rwanda nga kakimanyi nti we walina okuva backup plan okujja okwongera okutu operatinga kati naye main branch bagiri bize era Kagame sawa yonna yotumutuusiza naye weewo banange mwongeze omuli abaana ba Twitter abaana ba X mwongeze omuliro abaana b'oku ground tuli wamu mu kino foreign policies zikola abaana b'oku ground ku diaspora tuongere okwekalakaasa. We are going to get our country back. Kano ka dictator kano kali mu end game yako kali mu kicks of a dying horse. Signs zizo nazo naziraga wabula tugenda kalumbanga kaliyala kano ka Museveni kayale zo Donald Trump azimaze bulijanti bamuwana wali wono kyali webirevo ono sikyamula bakola video yo munonya oyo webirevo oyo yatugamba ngono kaze agenda kwa Museveni sente nabagamba mutegerenga police zino wezikola mulebe kusirwazanga banna Uganda oba tumanyi police zino wezikola lwaki okola video ebikisiru katwachi to kyakola simanyi struggle wajivamu njagala munonyeze kyali mu muntagi ngire wano munonya naye okuva Trump yatandika okukola ebintu bino simulabako mumuleete waneno videos nayo ziraba kumpaka sagala buntu buno butategera struggle babalira basasule busasuzi kusirwaza abantu. Wama respect my people to your data from day one. Follow your wampa share jokola ne data go teka ko kundaba. You will never spend, you will never regret that. Otherwise hoja kugamba shama thanks in the new Uganda nabagamba tugenda mu new Uganda nabagamba the real powers ezakola zino beast zenyini zezagala okubajjako. This is Donald Trump yet again. Katusoke tumuwulire then is get ongereyo eno bagita American foreign policy ebadde efuga Uganda ejo. Just watch this tukomawo. $2 million for social and behavior change in Uganda. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. So billions of dollars of fraud. So we've taken back the money and reduced our debt to fight inflation and other things. Taking back a lot of that money. We got it just in time. This is just the beginning. The Government Accountability Office, federal government office, has... Ezo na sente ezo omutumbu avoyo zabadde wabula nakugambye ekintu kimu nga sineyongerayo mpaka just mpaka not kagondi ka subscription ko kushama fat di munyambe munkulizeko kweno kwana account yeno munyambe munkulizeko naye ina kyekola era kya tabbu nnyo gwatanagira bako genda yo girabe bagita shama fat di oba genda kubayo yange kuliko linki okone ku linki genda kutwala ku account yo mpeka ka subscription otekeko ka notification button bulimba ataddeyo video ogenda kuba okolaki obifune bigenda ono ababatumba avo babaddenga batubba sente zino zona America badezi wa Uganda nabagamba olutalo lwe tubaddemu baluyita economic sabotage kwavuwaza mu 7 tumulumbe ngali yala awe tuli bagita American foreign policy okitegera olutalo baluyita economic sabotage lwe tubaddemu kakati tuze mu domestic policy era mu domestic policy wanakuga mu Uganda tugenda kutandika bupya domestic policy zino ngawe mwatu wetu atandikira ku foreign policy history wazo ne domestic policy tugenda okuyita abatumba abo babaddenga bafuna sente nga bazirya Donald Trump abagambi katandika butandisi wabula ebintu bino bye bali mukola Donald Trump byakola agenda kumala abite ata olutalo luno lwaliko nakugambi balwanyisa BRICS bagala kulwanagana na zino nsi zagenze mu BRICS ezagala okuba dola bafaafagane nazo kibali mukola kati Uganda yo bakugambye bakubajjabuzi Kenya bamutaminatinze sente za USAID. Kenya nenga ate mujjukire Kenya ye nani US NATO ally. Bibataddewo wali. Lwaki Kenya bamukoze bati nga Uganda ye patana wa BRICS mugenda kulaba tabu. Nabagambe bine ebintu birimu okubwa. Sengona na exceeding nakugaye mu 7 bamutayiriza kati mu kintu eki bakita human rights. Ezo zali mu violating esawe. Nena kugamba gwetegereze nyo democratic avenues zino zetugoberera. Once they are blocked ekiddako
you have to activate human rights. How do you activate human rights? Kusituka. Wosituka ebisigadde bireke. UN charter weri nakugambagambe tugenda tandika bupya domestic policies zino. Tugenda ziddamu bupya. Okitegera nazo mugenda kuzitegeera. Museveni alina ebintu byaddukaawo. Kyovula bakulemesa okusituka. Nebino byonna mugenda kubitegeera lwaki. Teri muntu abasomesa policies zino. Teri. Wano mujja kubitegeera. Wano mugenda kubitegeera. Kati Donald Trump amugambi tutandika katandika butandise zisente bazistopinze zonna. Okitegera bazistopinze. Kakati twagala kulaba what next for Museveni's government. Kikyagenda okutuzaako. Ayina kyekirala. Kakati katubalinde. Okitegera bano bafala bano batubye nga batunyigiza nga bakozesa sente z'abaana abasajja mubagule ebyokulwanyisa na buli kimu nga bakwata ebyobugagga byaffe nga babiwaayo zino sente zino in return America badde efuna byabugagga mu ttaka naye ono fala nga jjanga akugamba bano ffe tukiriziganya na colonialist ffe tujja tuteeka ku colonialism lwaki kati temwogera okitegera nabagamba ono kyali addawo n'abeekyangirako ne mulowooza nti watabbu nnyo Museveni is just a cockroach kiyenje buyenje talina kyali oyo nebanga yonna badde nga batusiriwaza nze ensonga lwaki nabagamba nze nina obusungu ku Museveni naye nina obusungu bungi nnyo ku opposition y'abalukwago abo bebeisi gyabo nze tombuuli akasasiro oyo okitegera abasajja bano batuzannyidde ku mitwe eno omusajja wafuna omusimbi gujja omuyitirivu eno abesijje bajja batusirwalizaako mujje mututule ku luguudo mujje eno woko tuwaaka simanyi woko tutoyireti ani gwe mubigamba ebyo kakati ate olunaku olwaliro bebagala mutukole unification nabo tugenda kufaafagana ne kana akasajja kimafia teri najja nakugamba ono tavaako nakalulu democracy ne human rights esawe no tebali mukuyitamu okusalako Museveni sente Museveni yazitandikawo Bannayuganda bana abasajja bati badde batuzannyira ku bwongo eno bagiyita American foreign policy at play naye nakugambye ne UK ejja okitegera UK ejja ate UK endalamu yo nakugamba UK yeyogera ebigambo bibiri kikola oba kigaane kubanga eno erina ekintu kyebayita Commonwealth Charter eyo mugimanyi ebyo sigenda biddamu nabagambye tudda ku domestic policy naye tugenda musoma era nga namutuyita mu charters tugenda kuyita mu charters okitegera ekintu ekyo ono Museveni bino byatutiisa byaddawo n'abatiisa najja nakuwa abaana ekyo kyalina okukola lwaki alina okulemesa okusituka why option kati gyasigaza mu nsi eno tekyali option ndala kulemesa kusituka naye akimanyi nti woositukira akakabeera kaweddemu tasobola kusitula mundu ezo kukuba tasobola ezo nga kati alizotinze ku gangs ezo. These foreign policies are stronger than Museveni's constitution. Nze nabagamba akwa constitution yako nze sikakiririzamu ate sirikakiririzamu waka kisiru yakateekawo kuje kubanga endagaano y'olukumi olwende egamba bafugire mu ndagaano zo naye ng'obafuga ku lwaffe kati wetumulabisizza endagaano ziri ne tuzirabisa ne bamugambako nti yowaye tuddeyo ku ndagaano eri abantu babuuse kwata obuyinza obuweeyo yadduka mu Russia na China of which Russia ne China tesobola kumutaasa tebasobola kumutaasa kubanga nabo bali subscribing ku UN Charter and under UN Charter egamba human rights and what and democracy teri nse sobola kusuppressinga bannansi nga bagambye nti nedda ensonga lwaki mu revolution teri nakyemalira era olanyisiza bannansi n'amalako nonti Museveni